yujoga kunonyeza naddala galiwo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nteerako ekigalo ku video sharingirako abalala gyagenda wansawo naawe obeere nga te osulawo endowooza y'okusensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate ozuwulira ebya Makona presenter wa NBS television si birungi n'akamu era ng'ono olunaku olw'ejjo munnange yagudde kabenje era ng'ono mu mmotoka yabaddemu okusinziira ku basudde okubeera nga te balaba kabenje kalumu abaddemu abalala babiri era ng'omu producer wa NBS bamuyita Badiru yasobodde okubeera nga te munnange ava mu bulamu bw'ensi eno ate ye Makona embeera gy'alimu akadde kano si nnungi n'akamu mu ddwaliro era nga waliwo ebyama bisobodde okubeera nga tebivaayo ku accident ya Makona. Munnange Makona ono at the beginning of this week yagwa ku accident era emmotoka nebeera nga ate munnange efunamuko engeri ya damage naye teyafuna nnyo buvune buli awo era nga munnange kyewunyisiza nnyo abantu okubeera nga ate wayiseewo ennaku endala nnya zokka Makona n'abeera nga ate munnange addamu okugwa ku accident era nga wetwogerera ssaawa eno ali mu ddwaliro embeera si nnungi n'akamu ebyama bivuddeyo era nga bategeeza ne bagamba mbu ensonga zino zandiba nga zirimu eddogo. Si byange njagala kubeera nga tekuzannyira obutambi awo osobola okubeera nga te naawe ensonga ezo ozewulirako biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso side zeeyo wansawo nkutegeeza ojja obeera nga te osulawo endowooza okusinziira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga te ozuwulira golowooza ki ddala ki ekituufu ekiri mu kubeera nga tekigenda maaso mu bulamu bw'omukulu oyo Makona n'ensonga endala nnyingi nnyo shaka kitafu ku namba ez'essimu ziyitawo ku sitika zijja kubeera nga takulombereddwa ensonga zijja kubeera nga te zitambula bulungi nnyo my dad sana tulabe ki ekiriwo ku nsonga ezo eza Makona wa NBS television ki ekiriwo akadde kano tembaawo yambi naye Makona tumuleetedde mu kitiibwa nange ayinako Badiru yesterday yataddeyo WhatsApp status ng'ali mu gym sawa 10 n'eddakiika 15 sawa 10 n'eddakiika 15 ngera gibatirawo wansi awo zigenza owera 10 eza leero ng'ali mu ttaka eggulo sawa 10 yabadde talina pulaani yonna gy'asuubira kugenda kuziika naye ekyewuunyisa 10 ate babadde baziika ye bannange ekitalo nnyo ekya muganda waffe Kasirye Badiru munnamawulire wa NBS afiiridde mu accident beto abadde ne muganda waffe Makona Brian kibi nnyo ne Brian naye ali mu ICU ali bubi bannaye kankosa omukisa guno ntuusa obubaka ku bannayuganda bannange wakati mu nguudo zaffe okubeera embi wakati mu kubeera ng'abantu bavuga bubi ku nguudo bannaye mukama bwakuyambanga n'osimatuka accident nabagamba ebintu bisatu komera accident kufa nabagamba ebizibu ebyo biddiŋŋana njagala mujjukire nti Makona ebiseera ebyo mabega yakava mu accident emmotoka ye neggwawo Makona tewayise yadde ebbanga endala ekomyewo accident kabonero accident si kizibu accident kabonero nti abalabe bo tebatudde ebikulwanisa byonna tebitudde tuyina ebitulwanisa mu bantu tuyina ebitulwanisa mu nsi y'emyoyo bannange bino mbagamba mukama ayamba yeeyambye buli bw'owonanga accident gwe manyako kabonero nti ekikugoba kyonna kyonna tekitudde kyongeddemu amaanyi kitegeeza nawe weerwaneko saba nnyo lomba edduwa koola bajjajja bakukwatireko naye ekikugoba kyonna taba muntu njagala olaba abantu bonna bonna abafunye accident ezo ziri feto aba yawonako accident emu oba bbiri ng'amaanyi gagezaako mulwanirako naye kasita ogayaala ebikulwanisa byonna biba bijja kusinga amaanyi Makona abadde yakawona accident kati eno ezze kutwala bulamu bannange twebeereremu ensi nzibu naye obulamu tebuddizikawo ebintu ebimu tuleme bibalaatiramu kibi nnyo kitalo nnyo ekya muganda waffe Kasirye Brian munnamawulire wa NBS naye Makona mukama akukwatireko
fena tubeere wamu tusabire wamu muganda waffe Makona asobole okusukka naye si birungi kazifuusa akattiro accident zifuusa accident anti munnaye wangambye oli alaba gwawa abiri n'amugamba yiyo vuga bannange waliwo producer wa NBS producer Badiru yafudde accident babatomedde ekiro wa pick up n'adduka abadde nani ne Makona abaddemu waliwo n'omulala bamuyita Isaac kati Makona ye kugense by'okufuna nti akubye ku matu kati atandise okudda engulu bulungi naye luli abadde mu koma kakati ate Isaac ye yafudde so Badiru kitalo nnyo ddala oh my god Badiru nabadde naye eggulo ne mugamba Badiru oli mperekeze Badiru nangamba tewali buzibu engoye bagenda zitungira wa abadde musajja wa mirembe nnyo kitalo naye mukama yatuwatera yatujjako naye nga poliisi tulengera obbakubiriza nti obubenje bufuuse obubenje aba sinotrack bafuuse sinotrack nga bwe baagala ogisangamu akavubuka akato kavuga magulu 12 kakozerwa amayirungi gakanywa ali mu kulya amayirungi eno anywa enjaye ajeemu essaati avuga tali mu ssaati n'ogamba nini bannange akavubuka kato buno obulanga enviiri obumanyize bayita ez'ekyangwe akato akakyali akato ke kakutte sinotrack ke kagivuga mutufu mukama asaasire busaasize naye Badiru n'ogenda ku stage awasimba zisinotrack ezo n'obuuza oli tinaye akaana ako nakugamba kagisobola kagisobola ate mukama we yali gimuwadde nga tagisobola ne pamiti agirina eri eya sinotrack ogenda okagamba ku pamiti nga ddala agirina entuufu naye nga mwana muto talina kyafiirwa bw'abeera ku luguudo awasobola okutta bayagadde n'abuukamu n'adduka bannange tulina okukola ennyo bannange okubeera abeegendereza mwe abalina ssente zigula ku mamotoka amanene bwe gati musasule abantu abatuufu abakozeemu abasobola okuvuga emmotoka ezo naye buno obwana obuto bwe muwa kati mubuuza ajjamu essaati yaki mbwe bbugu muli mutta enjaye mukubye agiggulira efuluma egende nze waliwo olumu tuli busaabala eyo akavubuka bakawadde sinotrack kagivuga bwe kayiwa omusenyu tekali mu ssaati oba sinotrack oba mupiira gwakola gutya ne kagulawo kavemu nga tekalina mu mpale nga kali bwereere mukunja twafiiriddwa neerekereza bambi tuli mu buzibu maddensi kade mu mpale otuuseeyo anti nze nali manyi kakomye ku ssaati kagenda ogibuukamu ekatu semaŋŋene ng'alinga bw'ayagala nedda bannange nedda kimala si mu bubi. I now put the question that the motion for resolution of Parliament support the deployment of the Uganda People's Defense Forces contingent as part of an international stabilization force in the Gaza Strip at the invitation of the United States of America be adopted. Those in favor say aye, and to the contrary nay. Those in favor say aye, and to the contrary nay. The ayes have it. Now, Honourable Minister, you've made critical commitments. Honourable Minister, you've made critical commitments here, okay? You've made critical commitments here, which I request that you fulfill. Those include 1, periodic reports, number 2, the agreement. And then you will guide us whether it is classified, the nature of the agreement, and then we shall agree on how it is handled once you conclude it. Now, I direct the clerk to extract the recommendations together with a copy of the Hansard and transmit them to the relevant minister. Not yet. We also need to know the funding of this force. Who is going to fund our stay in Gaza? We also need to know so many of those details that we cannot get in the motion that the Honourable Minister has tabled. Because, Right Honourable Speaker, we are deploying lives. It's not about
NRM, it's not about opposition. It's about the lives of the soldiers they were sending for the peace mission. I think it's important that the Honorable Minister of Defense gives us, even if it's 2 days, we get these details. We scrutinize the motion. Raise your procedure matter. We scrutinize the motion. Raise your procedure matter. My procedure matter was, if there's already a precedent that was set in 2007 when we were deploying in Somalia, why can't it be followed now? Thank you. Now, honorable colleagues, every parliament makes its rules of procedure. The rules of procedure is every motion that requires to go to the committee. The rules provide so. Okay? So, you might find the parliament at that time, its rules of procedure required that. The rules of procedure, please, I'm a custodian of the rules. Come on. Okay? So the rules of procedure I have, they don't provide for that. So I request you, next time when we are going into amendment of the rules, you propose that, so that motions of this nature, for example, roads, you can see, they provide. It should go here, this one goes there. So, and you see, whenever I'm having any matter, I refer once the rules require me to do so. Once the rules don't, my hands are tied. Honorable Warswaka. Thank you, Right Honorable, and the Minister, for having given this Parliament its authority and also accepted. Right Honorable Speaker, in our culture in Butaleja, they say, if I give you chicken, a basket may be full of mangoes, when it comes back, it shouldn't come empty. At least you bring banana. America has supported us several. It is now high time, if they need our support, we also do the same. Right Honorable Speaker, America has supported us in education, in health. Right Honorable Speaker, I also benefited from American training in engineering aspect. So, Right Honorable Speaker, I want to request members that we support. The good thing, the MPs representing the soldiers have supported. Right Honorable Speaker, the issue of Gaza, this is why fuel hiked. And if our people, they are going there, will try to reduce on the cost of living, especially in fuel, I support. However, I want to thank government this time on issues of corruption. They have started and they are biting. And I want to warn whoever will try to touch the monuments and the pay of the men and the women in uniform who will be going to offer their service. It is not business as usual. So, Right Honorable Speaker, I want to implore and I request this Parliament, as these officers go, Honorable Minister for Defense, you can call some few members, they pray for these people as they are going. Whenever you go for something, you have prayer. In Ilango, they say Lubanga, so that you give for Lubanga. And I want to implore Honorable Minister and the Government Chief Whip, these members. Thank you. But honorable colleagues, I just want to ask constituents, because me, every soldier who happens to come from my constituency is robbing me to be deployed abroad. They are robbing me, and I'm like, you people, what are you robbing for to go to Somalia? People are robbing right and center. I don't know what is there. That's why me as a civilian, these are issues beyond me. We have one of our own who was deployed in Somalia, Honorable Bernardo Tim. Thank you, Right Honorable Speaker. Now, this is the right time to add retired sergeant, because we are talking matters of security. We are talking matters of people who serve this country. I'm giving you personal experience and also a word of encouragement. I worked in Somalia under AMISOM for 1 year, 2019-2020. It is out of the money I got from Somalia that I was able to go back to school. I studied law, I'm a lawyer. And that is why I'm here. So, honorable members,
life is lived once. Whether you stay in this parliament, whether you stay where, you'll die. And not everybody who has gone to Somalia or whichever mission have died. The generals are here. I was in Somalia with the Honorable Mulongo, who was our boss then. Honorable Lydia Wanyoto is there. So, Question, Sergeant. I thought you ordered. Thank you, Right Honorable Speaker and colleague, for giving way. I want to inform this House, building on what he was presenting, that in the structure of the UPDF, we have a full-fledged international peace support training center, single. This is a center well supported internationally. I want to allay any fears. The contingent that will be selected will not just go as if they are just moving to dance. They are going to go through the International Peace Support Training Center, and that's why my colleague who went through that center was able to survive. Honorable Tim, conclude. yes, Right Honorable, that as we send these men and women to go and provide the much needed peace in the Middle East, we pray for them. It's important that whatever matter is going to be raised here is taken in good spirit. Personally, I was the admin and personnel officer of the police contingent in Somalia. I was responsible for processing payments of all police officers, and nobody is complaining of payments. This is an assurance to the people here that in our communities, we even have town councils named Somalia. This is evidence that people who went to Somalia came back and built homes, built trading centers. So this is not just a mission. It is an economic empowerment to our men and women in uniform. And therefore stand to support the motion that our officers be deployed. Thank you. Lop, you told me you had some. Because there have been issues which have been consistently raised, the people have been deployed out of the country, and issues have not been resolved. Time and again, by us saying that we are debating this matter in this direction, we wanted an opportunity to review, and then either support when we know that actually there's going to be no reoccurrence of issues which have been raised, because whatever we resolve, okay, here, whatever decisions we come to, we have committees which follow up on them and continue reporting periodically, okay? But I would also agree, I totally agree with the leader of opposition that indeed we would need the agreement laid here on table once concluded. If it is of classified nature, we would have a way of handling it. If there are issues, if it's open, we would have a way of handling it, okay? Now, colleagues, I'm allowing the minister first. I want first listen to the minister. The issue that was raised by Honorable Nambeshi has been, I think, well addressed by Honorable Masiko. UPDF is a trained force, not a football team. So we are ready. If you give us the permission, we have the skill and capacity to maintain the peace. Honorable Sewungu, I'm sorry, my shadow Minister of Defense, I thought by interacting with you in the committee and informing you, and we actually, Honorable Chair, I did raise this issue in the committee and a number of questions were raised. When I appeared before the committee, I did mention that I am coming to the House to seek a motion, and we discussed it, but next time I'll even give written notice. Honorable Chirumira, yes, we are a member of UOC, just like we are IOC, sorry, just like OIC, Organization of Islamic, but we are also members of the UN. So we are going under the UN auspices. But just for your information, just for your information, the following countries have signed on to this: Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar, and UAE. They are all members
of that. Palestine has welcomed. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.